So NUP kibiina kirungi kubanga emu esinga 0 tetujja kugamba nti kirinamu ebizibuzibu ate ffenna tukiveeko kubanga ffenna agenda yakulwanisa nakyemalira. So kati mu mbeera zonna tulina okukwatagana oba mulimu enjawukana oba temuli njawukana kiba kikola. Naye NUP nze njiwaayo magezi gamu singa oba basobola okugassa mu nkola nti bw'otunula NUP gye twalina emyaka 2-3 emabega ogenda okwetegereza bammemba batono nnyo abakyali. Omukulembeze agenda otereza Kenya ye mukulembeze agenda okuddako ate agenda kujja n'amaanyi nti mugenda kwekalakasa ngenda bakuba kibooko. Biden ya polling out. What is your reaction to Nkugambye amawulire ago tegatuyisiza bulungi nnyo ate tegatuyisiza bulungi kuba buli lwogenda mu lutabaalo oba osuubira nti olutabaalo lunaaba lwangu. Mwasize mutya eyo oli mu mountain zone kati mu Mountain Standard Time. Watuukayo ddi ate? Kiro kitwala omunaku. Nawe tuwulira ensonga eziri mu Arizona ffenna gye twaddukira naye mbeera bwetyo bwe yatutuusaayo eno. Chicago n'omuddukamu. Kaye kaakati webala okufisa akati nojja wano mangu nnyo kuba ensonga zino eziriwo mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi nasuubidde nti gw'omu ku bazigoberera wazeenyigira namuko oli okyali mu Chicago wano wali waweereza mu bukulembeze locally naweereza mu Uganda North America Association nova wano ogendako ne mu National Unity Platform n'ogendako bw'okyaliyo gwo n'otunnyonnyola naye kakati ebino ebiriwo nsuubira nti obadde obigoberera nasuubidde nnyinza okubaako kyotugamba ku bino ebiriwo Biden ebiri mu Africa ya Uganda Kenya nawa nkuwa kakisa abantu obabuuzeeko obajjukiza amannya go wagataddewo awo naye babuulireko beeyanjulire bupya obaoli abakulaba ogusooka oluvannyuma tufune ku birowoozo reaction yo ku bino ebigenda maaso. Programu eno njiyita mugamba mutya kubanga manyi olina byotugamba nasuubidde nti olina byotugamba ku biriwo sanyusa okukulaba. Nkale sebo abantu bange mwenna aba Midwest aba NUP wadde neekubamu katono naye nkyaliyo. Abantu bange mwenna Midwest aba NUP bana Chicago bawa Michigan akina Boston mwenna nyongera obeeyanjulira nateera amanya bampita David Ntambi amuzzukulu wa Semmambo ate era muzzukulu wa Mukalo w'Ebugiri ow'ekika ky'Enjovu era ab'Chicago nabaddukamuko katono naye yenze musajja wamwe nkyaliyo aba NUP mwenna mbaagala nnyo era ne convention eno ejja tujja kubeera wamu mu butonotono yenze yooyo kati. Okay kale weebale kujja weebale kukomawo obadde osirise musanyu okuba nti okomyewo weebale okujja noyogerako gye tuli kaakati tutandikire ku ki Biden tusonza kuba nayozza nti bino obigoberera Biden ya polling out. What is your reaction to nkugambye amawulire ago tegatuyisiza bulungi nnyo ate tegatuyisiza bulungi kuba buli lwogenda mu lutabaalo oba osuubira nti olutabaalo lunaaba lwangu kati oba oggyeyo amafumu oggyeyo buli kimu ate bagenda okugamba ogenda goba kamyu babanga abasindisa asitamye obeera musanyufu nnyo naye ate bagamba nti akamyu omaze okuggyayo engabo yo otandise olutabaalo bagamba gwe yabadde agenda olwana akamyu tugenda kukyusaamu kati tuli awo tuli matanka ne tugamba ki kye batuleetera kitweraliikirizamuko mwalimu Biden mwe mwatuuma akamyu ani yabagambye nti yabadde wa kumenya bumenya bw'ati yabadde mwangu nnyo kusinziira eno mu kampu yaffe twalabidde ddala nga ye muntu yabadde omwangu okuwangula kubanga mu mazima gennyini ne boogenda muki ne boogenda mu polisi ne boogenda mu biki Biden abadde talina ngeri gy'agenda kukwata ku ba Republican wadde n'akatono bwe kati nkiwa tubale tugenda kuwangula House
tuwangule ne Senate ate ne executive tugitwale. Naye kati olw'okuba tuli matankane. The Republican tubuli kichidala agenda gye mutetedde eggwanga mu bolya mu bufunzi. Literally agenda teyawukanako n'omulundi guli ogwasooka. Nti ekiseera kino America kye tulimu nti tewali ayina ssuubi. Luli twalinanga ebirooto abantu twagulanga amayumba. Naye kati essaawa zino omuntu alina famire ng'olinamu baana 4-5 bw'ogenda mu grocery store ogenda okukakkananga abaana bo oyagala bakwata maaso nga mutambula omugambe totunula waawo kozi omwana agenda kusaba ekintu essaawa zino tetukyasobola bigula. Wayingiranga mu dduuka n'ogamba abaana bo nti mulonde kye mwagala. Essaawa zino tekikyasoboka nti oyingira ne $4-3 okugula emmere ey'ewaka ewiiki neba nga tekyabamala. So kati embeera ezo zonna bw'ozitunuulira olabira ddala ng'obukulembeze bulina okukyukamu. Actually waliwo ekintu kye ntera okwagala okucomparinga. Kozi omusajja mukama waffe oyo andi emabega atera otugamba nti immigration eno illegal immigrants. Bano abantu ababuuse ekikomera bonoonye nnyo eggwanga kubanga amayumba galinnye lw'abantu babuuka bikomera. Emmere erinnye abantu lwakubuuka bikomera olw'okuba demand yeeyongedde kati ne bano abatunda ne babanga bali mu katale ka mubuulo beeyagala. Ensonga ya inflation eri worldwide abagwira akozinga batera. Naye anti kati laba inflation kankunyonyo mu ntegeere yange. Inflation ontagenda gwa bugwi ate America controllinga economy z'ensi zonna kumpi. So effect bebeera ku America egenda beera mu nsi yonna. Kati ntera nnyo buuza abantu abatera okumpakanya nga wali omuganda wange eyo bamuyita Kizito abeereyo Chicago. Ntera nnyo okukayanamuko naye ne mwami Kalanzi by the way. Nga bagamba naawe oli mugwira lwaki temwagala bagwira. Oli n'abagamba twagala abagwira naye abagwira bazze batya mu ggwanga. Gwe weebakewuwo omanyi olinamu abaana 2 osobola oleka oluggi lw'emmanju nga luggule emmere wategese y'abantu 2 ogenda ozuuka mulimu abantu 10 mu nnyumba yo tewaba planingidde kiba kitegeeza kigenda kwonoona buli kimu. Kati bwe tuba tuddayo ku nsonga eri inflation engeri gyazzeemu nti abantu bwe babuuka ekikomera ne bayingira nga tetumanya ani ayingidde. Amayumba geeyongera kuba bo bagenda kujjamu n'akasente akatono bagende banoonya amayumba. Gwe just imagine nti oli mu katale abantu 10 be banoonya amayumba ga $1,000. Kati nze nga nannyini nnyumba ngenda okulaba akatale keeyongedde ate balwanira bulwanizi nnyumba kitegeeza ngenda kwongeza ebbeeyi yaayo. Kati abantu bwe beeyongera bwe bati bagenda kulwanira akatale emiwendo genda waggulu emirimu sente zigenda kugenda wansi kubanga cost of living cost of labor egenda kukka. Kozi abantu bwe bayingira companies ezikozesa abantu zigenda kulaba nga zirina abantu bayitirivu abakola bagambe nti munawe mabadde balowooza nti no mugenda sasula $220 nze nsazeewo ngenda bawa $10. Kati omuntu eyakabuuka ekikomera talina buvunaanyizibwa talina kintu kyonna ejja kugamba ne $8 nkola. Nawulidde economist eyakoze counter argument kwekyo kyogamba. Restaurant industry, service industry, hotel industry, agriculture industry, there's never been American labor available to take. Native born Americans ready to take in, fill in those jobs. Nti ko bugeza n'obatikka kati noga nti mass deportation, you're creating a very huge labor shortage and you're going to regret why you did that. Abantu emirimu gino abantu tibaliwo ne bafulumya twali wagenda kujja companies will start looking for workers. And kati kigenda kuddayo ku kiri nti bwe babadde tebannaba kuyingira zino emiliyoni 8 nga tebannaziyingiza. Twaliwo nga company zitwegayirira ng'asinga ssente gwe tukolera naye kati ffe twegayirira company owetegera ye yali beauty ya America ye yali beauty nti twegomba
nti companies ezinoonya abakozi essaawa zino n'ogeza osuula omulimu ogenda gunoonya emyezi ng'esatu nga tonnagufuna. Naye ate wali Trump we yali akikutte munnange nga company zinoonya zeegayirira bannange mujje mutukolere nga miwendo giri waggulu ng'abantu beeyagala. Naye kati ekintu kibulamu nnyo tekibalansinga. Okay. Kale kaakati ekyo kiggusiza nja kufuna Mwami Kalanzi n'Ekizito bajje wano obaolyawo defending batubuulire bo we babiraba. Kaakati ate Uganda ebyebigenda ebiriyo bigoberera ne mu East Africa waliwo Mwami Ruto Nairobi bintu byatabuka bavubuka the Gen Z babayita ne bajja ku street bamuforcinga okutta ku bigere n'addako emabega kati ne cabinet yagidisbandinze obufu bwe bumu ogenda okulaba nga ne Uganda Mwami Otafiire naye recently yakozesa omukisa nga ali ku graduation ceremony somewhere gye bamuyita okubeera omwogezi nga akunga era abatuuze citizenry naddala obagamba abali mu opposition nti mulina okuteeka abakulembeze ku nninga nti mulimu gwabwe gw'abatuuze okuteeka abakulembeze ku nninga okulaba nti bakola enkyukakyuka. Gwe ebyo oba obirinako reaction ku ebyo ebyabaddewo mu East African region? Ebya East Africa mbinako idea naye manjagala asooka kuddayo ku kiri ky'omukulembeze wa America wakinkwatako nnyo kuba ndi registered member wa Republican era nze omu ku bagenda okwetaba mu kalulu kano nga tukunga abantu era n'okukakuuma engeri gye batubako kali aka 2020 kano twetegese okukakuuma. Yetabyemu ku deep like that ogenda okay otyo ndi registered member na ndi volunteer and that's sisasulwa so ngenda kubeera bubeezi wano nga nkuuma bukuumi kalulu making sure nti bye babalabye ebyo. Naye mbadde njagala kuddayo kuwoninga ba Republicans bannange nti tuli mu kaseera kazibu nnyo olw'okuba nti tetumanyi kikijja. Omusajja omunafu gwe twabadde tusuubira wuuyo beekubaanye ne bamuggyako mu nzija paka ne kati tetunafuna musajja ng'ayogera ku kamera nti tumulaba wuuyo ayogera. Kati ffe muli engeri gye batuyita aba propaganda ffe tulowooza n'okulowooza nti maybe bamukwese mu basement eyo ne bamugamba fulumya ekiwandiiko kino lwampaka. Kati tuli awo tulindirira kulaba ani gwe banaatuleetera. Kati bwe tugenda ku nsonga ze Kenya eza Ruto nze ndowooza Uganda oba Africa tetunatuuka kwaniriza nfuga ya democracy. Lwaki? Bwensuubira kubanga democracy at hand maybe some things went out. Yes, anti nkugamba nti lwaki ndowooza bwentyo nti ensi zaffe si za mateeka dictatorships ebyo byonna mu ebiri by'amaanyi president akyafuganya amagye nti asobola okukozesa buli kyayagala. Kati ekintu ekyabadde Kenya nze ndowooza Kenya tegenda kuddamu kustabilizinga kubanga buli wanaabaawo enkyukakyuka ekoleddwa abaana babakkiriza babagambye kiri legal okugenda ku street ogenda okwokya ebizimbe ogenda okukola ki. I would agree with you on the danger in that Mwami Ruto, instead of responding to a protest, a peaceful protest, yalinda paka when it became violent, and then he conceded to the violence and he started pulling back, which emboldens violent protest or activism. So yes, in a point I agree with you. Yeah. So kati kyekigenda okwetaagisa Kenya ojjizza mu nteeko democracy mu Africa tulina mu practicing kama mbamba and we are ready. Twagala mu practicing naye mu ndowooza yange tetunnatuusa kubanga kati ekyabadde Kenya kitegeeza Ruto ne bwakola ki kyonna ky'ayagala agenda eri nti alina okuva ku ntebe. Omukulembeze agenda otereza Kenya ye mukulembeze agenda okuddako ate agenda kujja n'amaanyi nti mugenda kwekalakasa ngenda bakuba kibooko. Ekyo lwaki dictator waffe we Uganda akyagaaniddeko lwa nsonga ze zimu nti ye tatolerating ebyo. Mujja kujja mwogere bye mwagala yakole byayagala. Kati Ruto cabinet yonna yagiyiwa
alina kuzimba buli kintu buto so kigenda kubanga kitwalira eggwanga eri akaseera akawerako okulwanisa abaana bana bakakola ki abakajja okugijjawo embeera kati bwenzirako ewaffe e Uganda nga bw'okimanyi nti nali mukulembeze mu NUP era nga NUP erina ne convention wano e Chicago Chicago munaku August nga yatandika awo nga 8 batandika baggulu nga 8 paka 12 nawulidde n'omukulu agiranga so NUP kibiina kirungi kubanga emwesinga 0 tetujja kugamba nti kirinamu ebizibuzibu ate ffenna tukiveeko kubanga ffenna agenda yakulwanisa nakyemalira so kati mu mbeera zonna tulina okukwatagana oba mulimu enjawukana oba temuli njawukana kiba kikola naye NUP nze njiwaayo magezi gamu singa oba basobola okugassa mu nkola nti bw'otunula NUP gye twalina emyaka 2-3 emabega ogenda okwetegereza bammemba batono nnyo abakyali wamu n'omukutu ogwo omu NUP ekibiina egenda esansabaga kiringa omuti gukula naye gwejjako emirandira gukutulako omulandira gumu so bajja tuuka nga emirandira egyatandika tegiriwo omuti guba gulina kukola ki gulina kugwa so kati ekirowoozo kyempa NUP nti abantu bwe babanga baawukana nti tufube okulaba nti tukomyawo nalowoozeza nti convention eno egenda obeera mu Chicago yandibadde nnungi nnyo eri NUP okwerongoosa kubanga ekibiina kiri mu kusasika kati era omuntu agamba nti bo bali stronger aba yeewuunyisa recommendation kyoyagala bakole ki specifically kati bwoba bakikoze ekintu nga NUP nze kye nandisuubidde bakole balinamu abantu ab'amaanyi abaava mu kibiina oba n'abakyavaamu abantu abo nga ekyabalemesa engeri NUP gyegamba nti ya democracy ewuliriza abantu ensonga ezayawula abantu abo ntono nnyo nandisuubidde abakulu oba mukulu Daniel Kawuma kati yakikulira yandibadde akituulamu nnyo alabe nti agattagatta kozi waliwo kati omukyala yali akulira IT mu ndowooza mu People Power mu myaka nga 2-3 emabega ali eyo Minnesota Evelyn mukazi yali mulungi nnyo naye okulira nti tagenda na kubeera mu convention kyewuunyisa kati balinayo Mpuuga ow'ekitiibwa Mpuuga musajja wa Kabaka oyo tetuganye ebiriwo bamuvunaana okusiyagira ssente yakola biki naye Uganda bwe yatuuka buli muntu ali mu powerful position alina okufuna kasente era kiddayo we have to take a tough stance on draw the line in the sand kikiriza naye I mean I don't know if that is a good way to justify Mpuuga gamba bwa nti bategeeragane badde mu kisenge bateeseganye balabe bagonjoola ensonga zino controversies internally naye nga toyinza gamba wembadde ndagaawo bwembadde ndaga era neebaza nnyo mu mwami Kyagulanyi engeri gyakutemu ensonga za Ssennyonyi yengeri yemu gye yalina okukwatamu ensonga zaani z'owekitiibwa Mpuuga waliwo lesson land yes maybe kati waliwo lesson land nti sooka wekkaanya ensonga mukoleewo akakiiko mugezeeko bimalira munda naye muba temukkaanyiza munda ate temuvaayo kukola ki kwerabisa mu bantu kubanga ebiseera ebisinga kankigeze ku bantu abafumbo mubeera n'obutakkaanya munda mu maka era ne mufuluma ennyumba nga temukkaanyiza naye bwe mufuluma ekifaananyi ne mulaga kirala ne mulinda enkeera muddeyo mu nnyumba mukole ki muddemu mukyogereko kati ekyampuuga ekyo ndowooza nakyo kyayongera okwawulamu ekibiina era gye tugenda mu maaso ekibiina kigenda kwongera okweyawula singa tetukyusaamu mu tactics ezo era kati wano wenkubira omulanga mwami Daniel Kawuma engeri gyakulira diaspora ate nga diaspora tusuubira nti abakulembeze ba NUP bagenda kujja engeri y'okgonjolamu ensonga eno mu ndowooza eyange nsaba bayite mwami Mpuuga bayite Ssennyonyi bayite buli mukulu wa mu kibiina
bafune conference room e Chicago kati tugambe Chicago agenda kubeera nga neutral ground bateesaganye gambe munange kino kyaliwo ne kino kyaliwo naye ffenna ensonga y'emu gye tuliko tulwanisa nakyemalira obutakwatagana bwaffe tusooke tubuse ebbali tulabe ki kye tugenda okukola mu maaso nkiwa bagenda okuva e Chicago wano bajja kuddayo e Uganda bakole press conference nga bonna batudde ku ttebe emu bategeeze bannayuganda nti mukitegedde omusajja agezaako twawula naye byonna ebibadde bitutawaanya tubitadde ebbali basaba ffenna twedde emabega tugende mu maaso ensonga egenda kuba egonjeddwa n'ekibiina kijja kuba kigezezzaako okudda dda nga naye essaawa zino ebintu nga bwe biyimiridde 2026 n'akalunze nandigambye oba bandikagjeewo kuba tewali kye kagenda kukyusa kale ensonga girambise era kasubire oba oli awo banaawuliriza so webali akadde kotuwadde sigenda kutwalira budde businga kaawo okujjako ng'olinayo akatalekeka ngenda kukoleka tudduke mande wiiki etandise tujja kulaba ng'ozze mu Chicago very soon here akatalekeka kujjukiza abantu bannange nti nga 27 weekend eno eddako fenna tugenda kubeera e Chicago ku picnic ya family Chicago is one of the communities ezaaniriza family ento era ezikulaakulanye okutuukana n'omulembe gw'ensi yonna nti buli muntu alina family azadde ku baana akoze biki wandyetaaze obeere ku mukolo gwaffe ogwo ogenda beera weekend eno nga 27 genda beera Chicago era tujje nga ffenna tuli beetegefu okucakala kulya nnyama kweyagala bweyagazi ate nga tulinayo bwe tunaava mu picnic eyo fe abakuzeekuzeemukko mwami DJ Lawrence yategekeddeyo ekivulu kijja kubeerawo Shambag tunagenda tubeereko mu kikadde tuwize ku music owedda tuneeyagalira eyo paka kale sebo so webale nnyo okujjukira ensonga ya picnic era kate tugenda kulaba even sooner than that webale okujjukira UCI annual family picnic wali ku Damwoods East ku County Preserve wali ewadde we mumanyi baali lwakyukamu ne bagendako eri Mandalay ne kati wakomyewo wano ku Damwoods ekifo kigazi parking mungi kyekiso bantu besunga ekirange tena tukyesunze kwagaliza wiki nungi bonna bannamusiza bali awo mu Mountain Time webale okubeerako ku program mugamba mutya omanyi nkola eri agamawulire gabeera mawulire naye bwentuula okwogera n'abantu nempulira bye bagamba eyo program njita mugamba mutya era webale bitugamba ssebo naye akalulu tetukwerabira 2024 tulonda Trump kale gwe emboozi ya politics si nnyangu okwogerako naye tulina okugyogerako kuba kyekitwala eggwanga mu maaso amiina kale kaakati mbeera bulungi tujja kuddamu nkale sebo Attention, all change-seeking Ugandans. The National Unity Platform USA Diaspora Team cordially invites you to the highly anticipated NUP Chicago 2024 Diaspora Convention. Join us at the prestigious Marriott Chicago O'Hare, located at 8535 West Higgins Road, Chicago, Illinois 60631 USA from August 8 to 12, 2024. Get ready for an event like no other. Prepare to be inspired by our distinguished guests, including NUP party leadership from Uganda, members of parliament, and special guests from the United States Congress. Engage with renowned experts and representatives from civil society organizations as we collectively envision a new Uganda. Our theme for this conference is Envisioning a New Uganda. Together, we will strategize on an agenda that NUP will deliver to bring real change to Uganda. Don't miss out on our leading training sessions, dynamic youth workshops, thought-provoking panel discussions, and a rally for democracy that will ignite your passion for change. But that's not all. Prepare to be entertained by world-class performers, including prominent artists from Uganda and the diaspora. Enjoy your breathtaking boat cruise and the Freedom Concert that will leave you inspired. Registration is now open on our website at diasporanup.org. Secure your spot today for only $270. And for those seeking to experience our exclusive
exclusive boat cruise, tickets are available for $200. Plus, take advantage of our special hotel reservation rate of $179 per night. For more information and inquiries, please contact Godfrey Nyenje at +1 224 280 9419 or Helen Nandaula at +1 518 209 6244 or Daniel Kauma at +1 651 278 6724. We eagerly anticipate hosting you at the NUP Chicago 2024 Diaspora USA Convention. Together, let's pave way for a brighter future for Uganda. We are fighting for freedom. We are fighting